Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amikwano jaffe mwenna abakyekuumidde ku Salam TV. Ndi muganda wa Alhaji Abdul Karim Kalisa nga tubalese wano ku Masjid Musa Hotel Africana Wampewo Avenue, omuzigiti oguvuddeyo okuba nti gwina kyegukoledde umma, gwina kyegukoledde eggwanga lino. Era ng'olunaku lwaleero tuzze wano okwegatta ku programs ennyingi zebakolera eggwanga lino okulaba nti ebimu ate tubategeeza nga bwe twabategeeza ku Salam TV nti tujja kubatuusangako programs ezifaana bwe ziti ng'ekigendererwa kulaba nti tufuna ebyokuyiga. Omuzigiti guno gye gimu ku mizigiti si mukadde nnyo, naye gwe muzigiti ogutambula buli lunaku, buli week, buli mwezi, buli mwaka ng'olaba waliwo ekikyukako. Omuzigiti guno guyina programs ne projects nyingi gwe zikola, naye olwaleero ekituleese wano program ya byanjigiriza. Ojja kizuula nti Masjid Musa buli program mweri twagabako amagaali ne mugalaba, tugabye engoye, tukoze ebintu ebyenjawulo, naye olwaleero tetujja mu kugaba ngoye, tetugenda mu nsonga ndala zonna, naye ekituleese wano okuba nti tuli ku nsonga ya byanjigiriza. Wano wentudde ndi ne ba members abamu abakakiiko abagenda okuba nga babeeyanjulira babeere nga babatuusaako programs nga bwe ziri, naye nga mukadde waffe Alhaji Isaac Ngobya, mukadde waffe gwensuubira tanaba kweyogerako tayito ye ku Masjid Musa, naye nga be bantu abatandisi ba masjid eyo ebbanga litumulabidde. Nze kyemumanyiiko ye muteresi w'ebintu ebisinga obungi mu Busiraamu, ate bw'aba aterekera embuga nsuubira ne Masjid Musa bw'anaaba atubuulidde omulimu omukulu gwakolamu, osanga muteresi yaterekera ensimbi tomanya, naye tujja kwongera omutegeera. Naye nze kyemumanyiiko buli nsonga yonna ey'Obuyisiraamu ebeegenda mu maaso nga yeetaaga bwesimbu, mwagala sente zammwe zitambule bulungi, ne bwe guba nga mukolo gwa biliyoni oba gwa mitwalo 3 oba ki, ntera nnyo okulaba mukadde waffe nga yakutte ebbaaga ku sayidi eyo. Tubeebaza abantu nga bano bavuddeyo okulaga amazima, obwesige ne transparency abaali bakozeeko, abaali bakolaganyeeko n'omwami Isaac Ngobya mukikakasa mu nsonga eza accountability, finances and systematic follow-up of issues. Mukadde waffe ekyo tukimwenyumirizaamu, era gwe tuli naye amakya ga leero agenda kuba nga nze kyeyantemezzaako ayina Sikaala z'ayagala okuba nga akwasa abamu ku bayizi, ensonga eyo gy'agenda okuba nga atutegeezaako n'ensonga endala zonna ezikwata ku Masjid Musa. Mukadde waffe Haji Isaac Ngobya, oli butereevu ku Salam TV, era abantu bategeeze ensonga ekutuuziza wano ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bwe bababuulidde amannya gange, nkola nga vice chairman w'omuzikiti gwa Masjid Musa wano ku Wampewo Avenue. Ensonga etuleese olunaku olwaleero, Masjid Musa bwe yatandikibwa waayitawo emyaka 2 abasaaze ne basalawo okusolooza ssente zaabwe eza zaka, ne balonda akakiiko kakulirwa Haji Nasser Lubega owa Kaboja Junior School, nga amuddirira ye Haji Lubega Wagwa Badru, chairman wa Education Service Commission, kuliko Haji Muhammad Mubiru owe Kansanga, kwaliko Imamu, nange kwendi nga de facto member ne Hajati Janati Kibirike wa Zanet Salon. Tukoze bingi mu ssente za zaka, naye ku mulundi guno kyasaliddwawo tugende mu byenjigiriza, naye nga n'ensonga enkulu tetugyerabira ey'okuyamba abanaku, nti bw'onootunula ne mu basoma mubeeramu abanaku. Era side gye twasazeewo okutunuulira ku mulundi guno yaba ba students abasoma medicine abagenda okubeera ba medical doctors. Programu eno tugenda giddusa okumala emyaka 5, nti bwe tunaaba tumaliriza nga tutambudde bulungi tujja kuba tumaze
okusomesa abadokita abali wakati wa 20-25. Tutandise n'abantu bana abayizi, kuliko abawala 2 n'abalenzi 2 nga bano basoma Makerere University n'abalala basoma Mbarara University of Science and Technology. Amanya gaabwe bajja gabeebulira, naye nga ekigendererwa mu bikulu kwagala kugaziya bumanyi na kuzza eri abantu mu ngeri nti singa nga tunaaba tumaliriza n'abayizi abasoose tujja kubeera nga tuwangudde, kubanga kijja kuba kiraga obwesimbu n'obumalirivu abantu ba Masjid Musa abatoola zaka sente zammwe wa gye ziraga na kiki kye zikoze okujjanjaba abantu, okuba kubeera n'ensinga erimu abantu nga balamu oba nga bajjanjabiddwa. Ekyokulwala kyo kibaawo, naye omuntu aba alina okujjanjabibwa. Kyenkuutira abantu bano kwe kutya Katonda, nti nabo bwe baliba batuuse waggulu babeeranga beesimbu, bayambanga. Wabula mu Sikaala zino ze tugenda okugaba mulimu obukwakkulizo nti bagenda tusayiningira Memorandum of Understanding ne Masjid Musa, naye nga mu bye nalabyemu oba mu byensuubira ebirimu bayina okulaga obumalirivu nti results zaabwe zirina okubeera nga za mulembe, si banafu. Ekyokubiri mulimu okuba nti singa bali babamaliriza insha Allah bajja kusigala nga bakola mu Uganda wano emyaka 3, naye omuntu bw'aba nga alina ensonga emutwala ebweru tujja kutuula nabo tukkaanye yenna anaabagize tumute asobole okugenda. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bannange tusaba tubeere nga twegattira wamu nga twebaza Masjid Musa n'olukiiko komiti eya Masjid eyavaayo ate neteekawo saabu committees. Atubulidde tulina komiti eya zaka, ng'eno komiti ekulembeddwa mukadde waffe Alhaji Nassa Lubega Kaboja Junior, Korolo essomero lye mulitegeera bulungi n'ebirala bye bakoledde eggwanga lyaffe. N'atugamba muri mukadde waffe Badru Lubega Waggwa, mukadde waffe wa Education Service Commission, n'abalala nga baba batubuulidde, ne imaamu ye kennyini kwe bali ku komiti. Bannange gwe mulimu ogwo twebaza ebintu bino. Sente atutegeeza nti abasaaze ba Masjid be beevuddeko nti bakola omulimu nga guno ne bawaayo zaka ne baleeta saddaaka zaabwe. Bino bye bivuddemu. Kaakati ffe mulimu guno bwe guba guzze tubalekera ekibuuzo. Gwe nannyini Masjid, gwe chairperson w'omuzigiti, gwe imaamu w'omuzigiti, bw'olaba programu ng'eno okusponsalinga abaana abagenda okusoma sciences, abasawo e Makerere University, nga ze zimu ku courses tumanyi nti ziri very expensive. Ate n'agamba nti bagenda basomesa okutuusa nga bamaze emisomo gyabwe gye tusuubira nti Makerere medicine bayinza okuba nga bagenda myaka 4-5 sikyabijjukira, naye katugambe 5, kati nga babaweerera buli semester kyetumanyi tesobola kuka wansi wa 1.5. Kaakati ekitegeeza bwe batuuka okwetema okola omulimu ogwo, ate ne bagamba nti kino kigenda kugenderera buli mwaka. Bwe tunaagendera mu mwaka ogw'okutaano ojja kizuula nti bajja kuba nga balina abayizi abasukka mu 2. Omulimu ogwo gwa Masjid Musa, ezimu ku program ze mbategeezeza. Program z'endala tulina program batraininga ba imam, batraininga okuleeta ba imam ne batraininga buli mwaka, ne program z'endala, naye eno mukkirize yo etukuta omubabiro. This is the only way to go okulaba nti tusobola okuyimirizaawo omulimu nga guno. Mukadde waffe Alhaji Isaac Ngobya tukwebaziza okulaba nti otuusizaako amawulire gano. Tugenda kuba nti mu kaseera kano nga tunaba kukwasa abaana omulimu guno okubakwasa Sikaala, ate katusooke tugendeko ewa imaamu gwe tusuubira nti ye ddoboozi, gwe tusuubira nti ye mukulembeze w'omuzigiti oguvuddemu ebibala bino. Kiki kino kitegeeza ki eri obusiraamu, era magezi ki gawa community, magezi ki gawa ba imaamu banne, magezi ki gawa bakulembeze b'obusiraamu? Naam imaamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mu kaseera kano ak'okumakya ebigambo byandibadde bingi naye nja kutuusa okwebaza eri management ya Masjid Musa awamu ne Zaka Committee okubeera nga batuuse ku nzikiriziganya ennungi etwala omulembe gwaffe n'eggwanga lyaffe mu maaso naddala ku kukwata ku byenjigiriza n'okwebaza bamemba bonna abawa Zaka okubeera nti mu kugiwa buli mwaka obwesigwe bwe batuteekamu ate bwe buvuddemu ebintu ebifaanana bwe biti titusobola okusaponsalinga abaana bagenda okukola medicine mu myaka 5 nga mukama waffe bwagambye insha Allah okubeera nga tusobola okubeera tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tulina badokita 25 abali mu rutini nga basoma okubeera nga basobola okubeera nga bajjanjaba abaana b'eggwanga. Mu kino njagala okusooka okwebaza naddala abaana bano abasaze bwe twasalawo okubeera nti tulonda tetwakozesa criteria yagamba nti ono waani oba waani bajja kujulira buli omu yenna ali wano ffenna abali ku pano talina gwamanyi wabula beekanga bwekwanzi nga balaba tubayise abaana mukama wange kyabatamenyedde twali bakola application abaana 8 naye mu busobozi bwe tulina twali tetusobola kuweerera 8 mulundi gumu ne tujjamu betulaba nti be baali basinze ku 8 era be bano abana naye nga twali tulina okubalansinga abawala n'abalenzi abawala 2 n'abalenzi 2 betutandise nabo omwaka guno okubeera nga insha Allah bonna bakola medicine ate bonna basiraamu ate baayita bulungi okubeera nga basobola okubeera nga bafuna n'ebbaluwa ezibakkiriza okubeera nga bayingira mu university okubeera nga basoma. Kyetwagala mu kyo nti nabali njogerako nabo emabega ndababuuza nti mulaba mutya okubeera nga abasiraamu tufuna badokita okubeera nga tweyongerako ku namba yaffe mu kusoma. Banyiyonyodde ne baŋŋamba nti ne gye bali bonna mu university ze bali badokita batono nnyo abasiraamu. Baŋŋamba nti tuli batono nnyo kati kiba kyetaagisa nti waliwo obuzibu bwa mirundi 2 obusookera ddala okubeera nga mu primary level tetulinaayo musingi munene gusobola kutuusa basiraamu nga basobola okukola medicine. Ekyokubiri tusobola okubeera nga mu senior ebikozesebwa naddala amasomero gaffe ag'ekisiraamu nga biyinza okubeera nga tebimala oba nga abasomesa be batamala aba sciences kati byombi tubikola omulundi gumu oba tusaba Allah bituwa omulundi gumu nga Masjid Musa nti bwe tutwala ennamba ya 25 nga badokita basobola okubeera nga ate bajja kuvaayo okutuyamba naddala mu masomero gaffe batuweyo akadde akasobola okubeera nga kasomesa abaana. Naye kyetubalamira naddala banyinaze ne baganda bange nti essente ze mugenda okusomesebwa nyingi. Ffe bweru mu myaka gy'ekyenda we twasomera mu Bawarabu nga tebagaba Sikaala ya medicine nga bakugigabira foreigner kitegeeza nti eri expensive okuva wano n'ebweru gyeri eri expensive. Naye okubeera nga mufunye chance Sikaala mugiweereddwa mu ggwanga mugikozese musobole okubeera nga mubeera ekyokulabirako eri bannammwe abagenda okujja emyaka eginaddirira. Olede ebibuuzo byafulumye era tugenda kukola advert insha Allah okusobola okubeera nga ate tugenda okufuna abanayingira omwaka guno ogenda okutandika nga chairman wabagambye nti bagenda kubeera nga buli mwaka tuyingiza paka omwaka ogwokutaano bano banafulumira tujja kubeera nga tulina abayizi enamba eyabaweza 24. Kyetukubira omulanga nti buli alaba abayizi bano abaagale abawabule wonna we bali bayizi baffe baggwanga ate bayizi baffe baweererwa na community yaffe ffenna. Kinjagala okubasaba essente sizaffe abatudde wano wabula ffe tuli bubeezi mu administration esobola okubeera nga eyitwamu ssente ezigenda okubeera nga zibaweerera oba abakadde gye bali oba tebaliyo wabula kyetwetaaga kubeera nga musoma musobole okubeera nga mututumula eggwanga lyaffe n'okulikolera. Omulanga gwensembayo okukuba Masjid Musa yavaayo nga model mosque mu ggwanga naye nga kyakulabirako eri emizikiti emirala gyonna. Emizikiti egisinga obungi bannange gisaba essente mu muzikiti musuule naye nga Salamu TV bwe yavuddeyo okubeera nga buli ekibaddewo ekikwata n'ekiraga eggwanga buli muzikiti gusobola okubeera nga guweererayo at least omwana omu mu buli field yonna bw'abeera nga wa busiraamu n'ayambirwa. Abaana bangi
abalina amagezi naye nga bakadde we bali oluusi nga obusobozi tebabukola ki tebabulina. Naye buli masjidi, kubanga masjidi tulina nyingi eziri mu kibuga eziri ebweru w'ekibuga nyingi, naye bwe tuteekawo embeera nti bwe tufunayo tusobola okuweerera at least ne bwaba beera wa primary oba wa secondary oba wa college, nga tusobola buli muzikiti okubeera nga guweererayo ku bannaffe bano, naffe tujja kusobola okumpitinga ne bannaffe ab'amadiini amalala, kubanga bo balina ensawo eziteekerwawo nti wobeera walemereddwa asobola okutambula. Naye ffe tetugirina, naye nga Masjid Musa Allah yatusaasidde ku nsako eriwo eya zaka, mulimu okubeera nga tuyamba ba ibuni sabil. Ba ibuni sabili be baana b'ekkubo oba omuntu ali mu buzibu mu kkubo, kati be bano abali mu mutemu ogwo gwe twalabye nga tusobola okubeera nga tuguteekamu ssente nga teguyamba busiraamu wabula nga guyamba community yonna, eggwanga lyaffe ery'obusiraamu, musiraamu si musiraamu, n'ebweru be baba bagenze bajja kusobola okubeera nga bayamba era nga bakola omulimu omulungi. Nja kusaba Allah jalla waala naddala bamemba ba Masjid Musa abatuwa zaka nti obweyamu bwammwe esente zammwe tuzikuumye era tuzitadde mu makubo amatuufu, naddala okuzzaayo okuyamba abaana bammwe, abaana baffe ab'obusiraamu, okubeera nga tubayamba ku kwongera mu maaso okusoma kwabwe, ate nga kyekimu ku kkubo lye tubadde tutambula nabyo nga likyali linafu gye tuli, tusobole okubeera nga tutambula nabo. Saba Allah jalla waala mwenna buli ba muzikiti abalaba ekizampa eno gye tutaddewo, si ffe tugamba nti tuli b'amaanyi nnyo, wabula amaanyi bwe bumu bw'obusiraamu n'okuŋŋaanya kye baba baleese mu mpolampola ekivuddemu okubeera nga tusobola okuyamba bannaffe. Nammwe buli omu kifuuke kyakulabirako waali nti ekitono kyayina asobole okubeera nga akikwata, tusobole okukikuŋŋaanya tukigatte. Insha Allah emyaka ginaaba gidda mu maaso tujja kusaba Salaamu TV ate nga bagiyise mu kifo ekirala okukola omulimu Mukama waffe gwagenda okukola essaawa eno ogw'okukwasa bannaffe Sikaala ezisobola okubeera nga zijja kubayamba okubeera nga bagenda mu maaso. Tusaba buli omu asabire eggwanga lyaffe, asabire n'abaana baffe bano baganda baffe badokita abagenda okubeera abasawo b'enkya, basobole okubeera nga bamaliriza omusomo guno ate basobole okubeera abayamba bannaabwe era abayamba n'eggwanga lyaffe ne mu mawanga amalala singa banaaba bafunye chansi ezibatwala mu maaso. Alhamdulillah, oyo abadde mukadde waffe imaamu waffe omulungi Sheikh Hamid Nsubuga oba tutaddeeko eryamu na butambala oba tomutereezezza, naye bw'atyo bw'ategeezezza era n'asibira ba imaamu banne obubaka obusobola okuba nti busobola okuyimirizaawo ensonga eno. Kisoboka buli muzigiti okuvaayo kale ne tuweererayo omwana omu n'aba nti tusobola okuyamba ku byenjigiriza, bo basobodde abaana bana. Aye ne batugamba project ya myaka 5. Ebintu bino biba bikulaga nti masjid eyina system. Tubagambye tutaddewo program ya kusomesa baana bagenda kukola, bataddewo space ne time myaka 5 oluvannyuma bakole assessment. Siga nti bagenda kusirisa badde mabega, wabula tukoze tutya, tuzzaako ki, tulagawa. Oyinza okusanga banaamalira nga bagenze mu baana 10, bagenze mu baana 2. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuwi wa zaka yongeramu amaanyi. Gw'abadde tanaba kutoola zaka, jangu mu office ya imam batuukirire akutegeeze zaka bagiwa batya, akubalire zakaayo, tubeere nga tusobola okuyimirizaawo ensonga zino. Gye tunayongera okuwa zaka, ekitegeeza mu myaka mitono tujja kuba nga tusobola okuweerera abaana abasukka 10 n'emizigiti emirala. Mu Kampala tulinamu emizigiti egisukka 2,000, Kampala yokka. Kati emizigiti 2,000 tuweereddeyo omwana omwomu. Imaama aweeredde abaana 4, tuba tulagawa. Mwebale nnyo, mwebale. Ndoza mu kaseera kano katusabe mukadde waffe Alhaji Ngobya abeere ng'abaana abakwasa empapula zaabwe bagende emulago batandika okusoma insha Allah. Asooka ye Bananyiza Ali asoma Makerere University, School of Health Science.
College of Health Science. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Netakubira temugimanyi. Amina. Owokubiri ye Muhumuza Umaru asoma Mbarara University of Science and Technology. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Netakubira omwagala yekutambala erumba temugimanyi. Owokusatu ye Nambuya Mariamu asoma Makerere University. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Owokuna ye Kaitesi Halima asoma Mbarara University. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbakuutira okubeera bannaddiini, okubeera abeesimbu. Masjid Musa eyina ebokisi eya saddaaka, eyina abalala beesomesa nga kuliko Yusufu asoma Emengo mu School of Disabled, kuliko Edirisa asoma Emengo mu School of Nursing, kuliko Imam Umaru Hafizu asoma Kampala International University. Awo nja kwebaza Haji Hassan Basajja balaba yatuwa Sikaala eyo, kuliko n'abalala babiri amannya gesobola kujjukira saawa eno. Temulowooza nti mwe musoose, temulowooza nti mwe musembyeyo. Mungu abakuume mutambule nga muli beesimbu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munnange aliku salamu TV saawa zino byebigambo osobola biwulira n'okulaba ekigenda mu maaso n'otategeera mangu nnyo kiki kyekitegeeza, naye ensonga eno nkulu nnyo eri umma. Okulaba nti abaana bano abandi badde osanga bakomya ku senior 6 naye ne baba nga baweereddwa omukisa guno. Baana mmwe ababaweeredde temubamanyi, mulabyeko bakadde bammwe bano abasobodde okukuuma bulungi ebibakwasiddwa ne babibawa. Amaaso gammwe gatunule bano bakadde bammwe nga mwe mujja okuyitira okutegeera oba obutategeera baani abavuddeyo okuba nti bafaayo musome. Kyetubakuutira mubeere beesimbu ate mubeere b'amazima, ate bwe munaaba bwe mubeera wonna mubeere nga mulumirirwa nnyo ensi ya mu Uganda n'obuyisiraamu nga bugenda mu maaso. Kakati tusaba mubeere nabwe nga mutuusa okwebaza kwammwe anaaba asobodde asobola obakiikirira, anaaba asobodde okwebaza bakadde be asobola obbeebaza. Omanyi Oluganda mpulira bakuyise mwesigwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We extend our sincere appreciation to the management and committee of Masjid Musa here at Hotel Africana for awarding us scholarships that are due to take 5 years in the course of medicine and surgery. We are very appreciative for the work well done. As for those who pay zakat, we really encourage you and we really appreciate the support that we've received. The brilliant brains behind this program, we are very, very privileged and we are very happy that we are the first beneficiaries of this program. Otherwise, I would say we are going to work to our expectations. We are very thankful and we shall work such that we impress you people and we could be better people for a better tomorrow. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor here that we've been awarded these scholarships. We are going to do all that it takes to ensure that we achieve all that we are supposed to achieve to expectations. We are going to work really hard and we feel this is a great challenge that we have to ensure that we meet all the expectations. We shall do all that we can to serve the Muslim community and our nation at large and ensure that we reduce on the morbidity rates in our country and the suffering that is going on. We are really appreciative. Thank you so much. Salam. Ndowooza mulaba omulimu gw'abakadde baffe. Owulira ku bigambo by'abaana bibavaamu n'olabira ddala nti baatuta omutawaana. Imaamu nga bwe yatutegeezezza nti baatudde ne beetegereza ensonga zino
bwowulira ebigambo ebiva mu baana bano endabika gye balabika empali bazambadde bulungi tezambadde bitundu simanyi balinga baagala ozijjamu olabya ddala nga baana beesimbu era abaana tubeesiga bajja kutukolera omulimu omulungi. Wali omwanyinaffe ayagala okwebaza oba muli oke? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me take this opportunity to thank the Almighty God who has enabled me reach up to this stage, and also the Muslim community and the Masjid Musa. We are really so appreciative, and we are going to work hard such that what you expect from us is really good. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nambia Mariam from Makerere University. I would like to take this opportunity to thank Masjid Musa and the community of and the Muslim community for the good scholarship they've given us. We've been through a lot. We've strived to get where we are, and we are very, very thankful that you've lended your hand, and we pray that Allah rewards you abundantly. We promise to do our best, and we shall try with all our capacity to impress you. May Allah reward you abundantly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mukkirize ffenna tubeere nga twebaza nga tutandikira waggulu eri bakadde baffe Dr. BMK Alhaj Mulayimu Kibirige Muwanga ne banne bonna n'abamu be mulabye wano omulimu guno gwe baatukolera. Ne twebaza bonna, ne twebaza Maama Musa, ne twebaza Taata Musa abaavaayo bateekewo omuzigiti ng'okuba nti sadakatul jariya eri omwana waffe eyatugendako naye mulaba omuzigiti ebivuddemu. Twongere okuteekawo emizigiti egifaana nga gino ate gibeere nga giri ku system. Tubasaba bulijjo nti tetujja kuvaayo kujjako nga tuyina mu masjidi mizigiti gyaffe fayiro ezifaana nga zino, buli mwana bamukoledde fayiro eyiye ne fayiro endala. Kyabulabe okutuuka muzigiti oguwangadde emyaka 10-15 naye nga tewali kapapula kosobola kulabako. Naye bwe tunaategeka fayiro ezifaana bwe ziti, emizigiti ne giba nga gitambulira ku program, emizigiti tuyina system, ebintu nga bino tujja bituukako insha Allah, kubanga bw'oba ozze ojja kusanga omwana alina fayiro, ojja kusanga fayiro ya zaka nga weeri, fayiro ebyenjigiriza weeri, fayiro ebye charities endala weeziri, n'ebirala byonna n'ebirala. Tubeebaza bakadde baffe, twebaza mukama waffe mukadde waffe Alhaji Ngobya okulaba nti akulembedde mulimu guno. Twebaza imaamu asobodde okuba nti ye mwogezi w'omuzigiti, yatambuza management y'omuzigiti, kukunga abantu, kubateekamu omutima ogusobola okuwaayo zaka. Naffe tubasaba twongere okuleeta saddaaka zaffe, tuleete zaka, ate n'ebikozesebwa mu maka mwongere okuleeta store. Bakadde baffe batuzimbira store gaggadde eri awo, ne booleeta ebyenkanawa, ate engeri gye tusemberedde Ramadan tubuzeeyo emyezi ng'esatu, ate twongere okusitookingira Ramadan, tuleete buli kintu tujuze mu store, tubeere nga tubituusa kwabo abali mu bwetaavu. Mbadde muganda wamwe Alhaji Abdul Karim Kalisa wano ku Masjid Musa nga tuzze okutunulira ensonga za Masjid Musa okusingira ddala ku byenjigiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.